omubiri gwe gutuusibwa mu ggwanga ate enteekateeka ez'okuziika nga nazo bwe zigenda mu maaso okuva mu gavumenti. Era olunaku olwaleero mu kiwandiiko ekifulu ekiteereddwa ku mukono omukulembeze w'eggwanga alagidde mu ggwanga lyonna bendera z'eggwanga lyonna okubeera nga zeewuubira wakati mu mirongooti ng'akabonero ak'okukungubagira omuntu omukulu eggwanga gwe lifiiriddwa. Era n'ategeeza nga bw'alonze minisita w'ensonga z'obwapulezidenti okuuliramu enteekateeka zonna eza gavumenti mu kuziika wamu n'okukungubagira Jacob Oulanyah. Era kitegereko olunaku olw'ekyakusaba 9 minisita w'ensonga z'obwapulezidenti omukyala Babalanda ajja kuba afulumya enteekateeka egenda okugobererwa mu kukungubagira Jacob Oulanyah ate n'okumuziika. Oboolyawo n'olunaku olw'enkya wajja okutegeeza eggwanga ddi omulambo gwa Jacob Oulanyah we gujja okubeera nga gutuusibwa mu Uganda ate enteekateeka ez'okumuziika zigende mu maaso. Wano mu maka ge agasangibwa e Muyenga mu kibuga Kampala abakungubaza b'enjawulo nga beekutegeezesa bakyagenda maaso n'okutuuka okuva mu gavumenti okuva mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ko n'emikwano gy'omugenzi kw'ossa abatuuze b'ekitundu kino bagenda maaso n'okubeera nga bajja nga babuuza ku b'eŋŋanda ababadde bawangalira Jacob Oulanyah wano mu maka ge kw'ossa abavudde mu kitundu gy'azaalibwa ekyakyoli okubeera nga babagumya ko n'okubeera nga babeera nabo mu kiseera kino eky'okusoomozebwa gye bali. Era akadde kano abakulembeze ab'enjawulo okuli minisita w'ebyenguudo n'entambula General Katumba Wamala, omulamuzi wa kkooti etaputa ssemateeka Justice Lemi Kasule, ossa pulezidenti wa UPC Jimmy Akena, abaka palamenti ko n'abakulembeze ab'enjawulo okuva mu gavumenti n'olukiiko olw'eggwanga webali nga kanisa ya Uganda okusingira ddala kanisa ey'oku palamenti eya Church of Uganda bakulembeddemu okusaba bagenda maaso n'okusabira omwoyo gw'omugenzi kw'ossa okubeera nga bagumya b'eŋŋanda n'okubeera nga bateeka mikono gya Mukama Katonda okubeera nga agenda maaso n'okubasasira. Wabula okutwaliza wamu embeera ekyali kinyikago banzi kakamu nnyo okubeera nga abafamire balinda okulaba ekiddako balinda okulaba lunaku ki gavumenti lwegenda okubategeeza omubiri gwa mukadde waabwe muganda waabwe ogenda okubeera nga gutuusibwa mu ggwanga ate enteekateeka ez'okuziika zisobola okubeera nga zigenda mu maaso. Okutwalizamu embeera sesanga bwetyo wekyali wano mu maka e Muyenga wetubadde kumpi olunaku luna nga twetegereza ebigenda mu maaso era n'ebigenda ogenda mu maaso akawungezi kano tujja kubeera nga tubituusako abalabi baffe amawulire gaffe agesigika okulaba nti n'enteekateeka ki tusuubira akadde konna abadde omumyuka wa Jacob Oulanyah Right Honorable Anita Mongo tumusuubira okubeera nga tuuka wano tusuubira okulaba ku Ssaabaminisita w'eggwanga omukyala Robin Anabanja tusuubira okulaba ku Vice President w'eggwanga okulaba balobale abo banaabako kye batubulira kuteekateeka nga bwe zikolebwa mu kulaba nga eggwanga likungubagira Jacob Oulanyah mu bitiibwa ate n'okubeera nga bamusiibula era enteekateeka zonna tujja kubeera nga tuzikutuusako okumanya ddi lwagenda okubeera nga atuuka mu ggwanga naddi lwagenda okubeera nga aziikibwa buteekateeka nga bwenafulumizibwa ofiisi ya minisita akola ku nsonga z'obwapulezidenti nga bwe kirangiriddwa omukulembeze eggwanga olwaleero. Nze Robert Nesitwe Kayongo nkyaliwo wano e Muyenga mu maka ga Jacob Oulanyah ate kakuze wasesanga batte byonna ebigenda kugenda maaso akawungezi kano tujja kubeera nga tubikutuusako amawulire gaffe agesigika. Webale nnyo Robert Nesitwe Kayongo bw'atyo bw'atumenyedde embeera nga bw'eri wali ku magi